الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سبانge nsaba Mungu ateeko omukisa mu bye tugenda okwogera n'embisa bitulabanga tebitugasa tubireke biyinza obutatugasa leero naye nga binaatugasa enkeera oba luli. Olwaleero kye ngenda okwogerako ku COVID, buli omu akirimu yeebaze Katonda, atakiriimu asabe Katonda takimutuusaamu. Akirimu yeebaze Katonda nti COVID azze n'akimulaga nga ye tannafa, naye ng'ebyo bye bibeerawo ng'abantu bafudde. Kye nsaba buli omu ayige ku issue ya COVID, buli musajja yenna na buli mukyala yenna nsaba tuyige bino. Ekisookera ddala mbasaba abasajja tutayirire, tumanyise abantu bategeere bakyala baffe. Ekintu ekyo ngenda kukyasanguza kijja kunyiga abantu bangi, sayidi y'abaami, sayidi y'abakyala. Naye olwaleero kanzikirize neeteeke ku kifo nga si mmwe muntaddemu, ngenda kubeera spokesperson wa buli musajja era mbeere spokesperson wa buli mukazi wadde tantumye, naye kyenjogedde kiyinza omugasa leero. Bw'olaba nga tikikugasa leero kiyinza okukugasa enkya, bw'olaba nga tikigenda kugasa nkya kiyinza okukugasa ng'ate omaze kuva ku nsi. Nsookera ku baami. Abaami COVID kibeere kyakuyiga nti buli omu abantu bategeere abaana be ne bakyala be. Abasajja bangi tusafarinze ng'ensonga etuleetera okusafaringa abantu baffe tebamanyiddwa. Yakweka omukyala eka tebamumanyi. Kati obusimu butandika okujja, tuli mu lockdown, ezo simu zaani? Baagala emmere, so omukyala yali gayaza, omwami awangalira kibuli. Akati ebiseera okutuuka okuba nga eri baagala obuyambi nga talina na bw'asobola kubatuusaako, ne banne be yalige nti gwali eyegayaza nnyamba oyite wali ewaka oba mpeera emmere, yabakweka tebakimanyi nti alinawo omukyala. Kikkirizibwa mu Busiraamu, munfune bulungi nnyo, kikkirizibwa mu Busiraamu nze okuwasa omukyala ne sibuulira bantu ebbanga lye mmala nga omuwasa mu makubo matuufu. Nzikirizibwa ebbanga lye mmala nga omukyala gw'empasa tasukka nnamba ya Buyisiraamu ne muwasa mu makubo amatuufu, nzikirizibwa obutabuulirako muntu yenna. Mukyala wange sitteeka nti mubuulireko nti ngenda kuwasa. Ako eyo right yange ng'omusajja azilonga nga nina obusobozi. Naye kyenjagala tufune mu kino nti mbeegayiridde tuleese ennyombo nnyingi nnyo, tulwanye kinene nnyo, twonoonye amaka ku lwa issu y'okuba nti abakyala tebamanyiddwa. Mu biseera bino abantu baffe basafarinze nnyo, ate abakyala mbeegayiridde issu mugitunulemu bwe muti. Nyinza okuba ntegeeza ggwe oyinza okuba olaba ng'omanyiddwa naye ng'ate gwe otamanyiddwa. Oyinza okuba ng'olaba nti gwe mukyala wa gundi gwe bamanyi naye ng'ate mukyala we oli omulala omukulu gwe gw'atamanyi. Kakati nkirese open buli omu atunulemu, naye mbeegayiridde kyekino ekiseera buli omu watunuulira n'aga nti olwaleero COVID aleese obuzibu, lockdown n'akusibira ekibuli, ng'omukyala wamuteeka mpereerwe nga tokyasobola kugendayo, tosobola kugamba muntu nti ntwalira essente zino, kubamu akafaananyi ng'oyo muwalawo. Gw'omukyala kubamu akafaananyi ng'oyo muwalawo gwe baateeka eyo naye tebasobola namuwa buyambi. Akati nga kyo bw'oyisa balo bwe bagenda okuyisa omwana w'omulenzi. Akati eyo embeera eyo etuleetedde obuzibu nti abaami bangi nnyo
mubalabanga bali mu maka n'ebirowoozo tebiriiwo, alowooza ku baana be abali empereerwe, abali ebamunaanika gy'atakyasobola kugenda, naye nga nammwe temukola ki? Temubamanyi. Abaana be yaligambyeko nti nyinayo baganda bammwe bali mu kifo gindi ate beekwata n'ennyaabwe. Embalabe nedda ku jjute. Kati mbeegayiridde nti kyekino ekiseera olabyeko ng'okyali mulamu nti COVID akuleetedde obuzibu, tayimu ejja kutuuka olwale ng'oli waka. Abaana abo nga tebalina busobozi bujja kulaba taata waabwe kubanga tebamanyi nga baki nga baana ba mu maka bajja nga bagenyi. Ng'oli mu kiseera kyeweegayirira ono omukyalo toyagala kwogera kamunyiiza kubanga yakujjanjaba bw'atabuka na kkuba oli ku kitanda. Adi nga tosobola kubanga oli ku kitanda ate woomugambira nti abo nabo baana bo ganda wo. Adi nga ye time omuntu abeere ng'abantu be bamanyika. Mukirize abasajja, abantu bammwe bamanyike, abantu bannaabwe babamanye. Kijja kutuleetera obwangu okubeera nga tuwangaalira mu mbeera enki ennungi. Era ekintu ekyo kituleetedde obuzibu ku sayidi zombiriri. Abakyala n'abaami amaka gaffe galwanaganye nnyo oluvannyuma lw'okufa kwaffe. Ebintu byonna ne bisasika. Omukyalo ojja n'ogaana abaana abo okujja mu maka nga bakyali mu myaka gy'osobola okubashepingamu nga bw'oyagala. Abaana abo ne babeera samuhweya bagenda okujja ng'ate kitaabwe afudde kubanga oyagala toyagala bajja kujja. Ate bajja kujja nga kitaabwe afudde, eyali bagambye nako ng'ate amaze okufa, ayali bagasse n'abaana bo amaze okufa ate nga baana bawaka. Oyagala toyagala bajja kujja, muli balamu oba muli bafu. Ati abaana bagenda ne batuuka ne bajja mu kiseera nga tokyasobola kubashepinga bakuze, nga tebakyasobola kumanyagana bulungi ne baganda baabwe bali bakulu na bano bakulu. Kati gaapa ebeere nga nnene, eyali bagassa ate akoze eki? Avuddewo. Ekyali badde ekirungi, it's a time buli musajja akige famire yange ekirungi okubanga emanyiganye. Ono rihaaso baganda bange COVID ebadde rihaaso eringa rihaaso y'okufa. Buli omu akozeemu rihaaso y'okufa. N'alaba olwaleero gukubamu akafaananyi ani yakubuuzizza nti gundi owaayi ebiseera mbiraba bibi naye akawunga gye kali. Bw'olaba nga teri yakubuuza nti owaaye omuceere gwo gye guli ng'omanya nti teri agenda kubuuza baana beera ng'ofudde. Ate olaba takubuuzizza nga wooli. Kakati bwe tunaava ku nsi abaana abo bagenda kusanga obuzibu ne famire eya wano n'eyeeri kubanga tebamanyiganye ate nga be tugenda okuleka ku nsi nga be bapurezentinga Ssekkadde ate bonna tebamanyiddwa. Ono ye Ssekkadde n'ono ye Ssekkadde nga nti simmanyi saakula naye si muganda wange si ki. Ate abaana abo oluusi Katonda abagonnomoleko ebirabo n'obugagga nga bano abamanyiddwa ate tebalina. Olaba obuzibu obuvaawo abaana batandika okubanenya ti abaana tebalina ddiini tebayamba ne mukakitaabwe wadde mukakitaabwe naye nga bambi mukakitaabwe yabalaga obukambwe omuntu bw'atalaga mbwa nnumi, yabagaana okulinnya ewaka, yabagaana okujja okulaba kitaabwe nga mulwadde. Kati mmwe munenya temumanyi biriwa biri munda. Abaana bafuuka dda nsolo olw'embeera omukyalo ono gye bayisaamu. Ekirala baganda bange mukimanye nti oluvannyuma lw'okubeera nga tufuna depression okubanga omuntu ali wano waali abantu be tamanyi we bali tebasobola mukubira kasimu ali noono n'abeera mu mbeera nga teyeeyagala ayogera nabo mukaama aweereza bu message takyasobola kutuukayo lockdown alina okuddeeka kati nga bukyali kubanga luli yagendangayo nga kafyu taliiwo n'avaayo ssaawa 3 kaakati kafyu waali alina okubanga 12 kitundu era aliwa kati ogenda okwekakasa nga lockdown neeyavuddewo ku ye teyakoze eki teyavuddewo ekyaliwo talina bw'asobola kutuuka eri obudde bwakafu bujja musanga ng'akyali eri. Era ekintu ekyo bantu bangi nnyo basula ku mapoliisi babasuza mu mmotoka naye nga bambi tebava kukola abadde alina gy'ava ava wa mukyala wooli naye kafyu n'amukwata.
kati omusajja okubeera mu matiganga ago asule ne mu mmotoka asule abeere ku poliisi mpaka ssaawa 6 nga gye yabadde waliyo ennyumba waayo omutuusa ku sseeri ogwo omukyala waayo otuusa munno ku sseeri ssaawa 6 ali ku poliisi atambule ebiseera byakafu bamukube n'amasasi bamuyita mubbi nga bala ate g'otuusa ku mbeera eyo kati ekintu ekyo mbeegayiridde mukitunulemu era mumanye nti okufa kwaffe kungi nnyo okw'ensimbi okufa okw'ensimbi n'okufa okwaffe abasajja kuvudde nnyo ku bakyala okutugobesa abantu baffe bo be bagamba nti bo be basaana babeere naffe okufa okwaffe death yennyini ejja n'ebaawo n'ensimbi zijja ne zifa death ejja etya abaami bangi nnyo ajja n'afuna omukyala tufuna abakyala nabageeka mboogerere wadde temwantumye naye nga ge mazima tufuna abakyala n'omuteeka erugazi bw'omuteeka erugozi n'omuwawa bulungi n'abeera mukyala wo mu busiraamu nga mukyala waki wa halaali naye bambi olw'okuba wano ewaka tosobola kwogera nti nyinayo omukyala erugazi kikuleetera okuba nti lw'onaasula erugazi olina kumala kugenda kukyalako Kampala lw'okyadde e Kampala kati kale bw'oba okolera Kampala olina kusooka gendako Masaka ewa ssengaawo ne ssengaawo ategeere nti oli eyo ne mukyala wo n'owaka omuwe ku ssimu ayogereko ne ssengaawo bamanye nti ali eyo obage nti ogenda kusula eyo ziba ziwera ssaawa 2 obage nti anyenda na kusula eno eri n'osiibula n'ovuga emmotoka ng'omubbi osobola okusula erugazi osobola okusula erugazi ogenda okutuuka erugazi nga wakooye dda tekyalina ky'osobola kukola kati ogenda okwekanga ng'ate omukyala ali erugazi rights ze tokyasobola zimuwa osulayo ng'omaze kufiirwa osulayo ng'omaze kukola ki oyo naye n'agenda nti mukyala omwami yansula muki mu nnyumba ate mbabuulire teri kizibu nga musajja amaze kubeera n'abakyala ababiri tabata akadde oli ali erugazi bw'agenda kubanga tokyasobola kutuukiriza bye yeetaaga tojjaayo omala kufiirwa bw'oba tofunye gwotta togendayo bw'oba togenze kukyala togendayo kati naye ng'atuuka atendewalirwa bw'atendewalirwa ng'asiibula ng'agenda kati ate ng'onoonya omulala kumpi buli mwaka ng'odda mu gwakuwasa egyo osombeera n'endwadde era bwe nzisomba ng'azijja eyo weerugazi buli lwagenda nindeeta owesoloti nimuteekaawo oli osoloti bwagenda nindeeta owemmoroto nimuteekaawo owemmoroto bwagenda nindeeta ow'embaale nimuteekaawo eyo nga gye nzigira obulwadde era nga bwe mbujja eyo era mbukuleetera ewaka gw'omukyala eyaŋŋamba nti towasanga nga naawe bukutta nga ffenna tugenda ng'amaka gaggwawo waayi wafuuka empologoma egaana okulaba ebyange nakuleeta kunkuuma nze n'ebyange n'oyo omukyala ali emu ku byange n'abaana bange baana bamu ku byange era omwana kiyungo kyange ati bwonga nti abaana bo sibaagala nja kufuna gye mbakweka naye kijja kukosa kitta obulamu bwaffe endwadde ne zitukwata ababbi ne batuttira mu kkubo oli naakulimba ngenze kukola oli naawangaalira mu kulimba omwami akulimba ngenze naagenze kumbi agenda wa mukyala we kati ku lwaki omwami omuteeka mu mbeera eyo ng'ate abaana bagenda kujja oyagala toyagala bagenda kukola ki oba oli mulamu oyinza okusigalawo ng'oli mulamu abaana ne bajja nga kitaabwe afudde era tolina kyogenda kukola era babalekaawo nti baana ba mugenzi naye mukulamala nti ennyumba y'abaana bange nabali baana be tojja kubagoba kati nga batuuka okubeera nga ebyana by'omusajja bimbonyaabonya waayi bikubonyaabonya wabigaana okujja n'obishepinga mu sheepu gye waali agadde abaana bo okubeeramu kati ate nabo baana bo naye nga bo byana eyo embeera etutta embeera endala etuttira finance omuntu akweka abakyala awasa buli kiseera olw'ensonga nga gye mbagambye bagenda
buli kiseera olina kulaba gotta olina kulaba ani ate mu botta olina kulaba ne botta olina kunoonya wa mukwano gw'olinga bw'okusulayo wakati tekikola mawulire nti mukwano gwe yafiiriddwa ate n'ogenda n'ogambamu era bangi abasajja ng'abakazi nga kitalo oddangamu buzzi nti kitalo munnange ng'omanya nti bba alina gye yasuze n'amubikira nti ofiiriddwa. Kakati embeera eyo baganda bange COVID agituyigirize nti abanange let us make our people bonna okubeera nga ki bali official nga bonna bamanyiddwa ekiseera oli wasobola ogendera owooli agende mu mirembe agende nga n'ekiseera kya kafi kinnakola kinnabaawo. Ekyo njagala nkibabulira abasajja ffenna bwe tuli abasajja ffenna bwe tuli ekisinga okunsesa mu b'enzikiriza endala ab'enzikiriza endala bajja ne baga nti nyina gwe nali ndisikasinga naye twalina mu buyindi eyo nanga nti fe omuntu omukyala omusajja bamutondera omukyalo omu buli musajja alina omukyalo omu kubanga era yava mu lubirizi bwe nimugamba nti abaabafaaza baliwa amugaa nti abaabafaaza bakyala baabafaaza baliwa era abaami baabasisita baliwa era ekitegeeza nimugaa nti kati faawe abasiraamu kyetuva tuyamba mmwe tuwasa abakyala baabafaaza kubanga munamu mukakasiza ndi buli musajja bamutondera omukyalo kakati ate nimukakasa ndi faaza ye tagenda kukola ki kuwasa ate nga bafathers amene era n'ensi kati bweri abantu nibawagira obufumbo obwaki obufumbo obw'ekifuula nnenge nti musajja awase musajja munne ati n'omanya nti awafiseewo abakazi bameka wafiseewo abakazi babiri ono n'owoono kakati abo banaalagawa bwe tubawasa ng'ate mukuba kkerere mwali badde muga nti abo nno batuyambye ne bawasa abakyala abo abaali tutawaanyizza ntegerekese baganda bange. Kakati nze mbagamba mbakubira omulanga nti please eno embeera ya COVID etulage nti kirungi omuntu w'abantu babeere nga bamanyiddwa kubanga time etuuka nga oba kusibidde ng'omwana weeri omukulu y'omuvubuka y'alina amaanyi agasobola okutambula gwe tosobola kutambula okuze kati omwana oli asobola okutambula n'ajja ewaka wano n'anona emmere naye tebamumanyi nga mwana kati ajje ngaani. Kakati abakyala batuleetera okuba nti tufa nnyo mu mbeera totta nnyo bizinensi zaffe ebiseera twali maze nga tukola era mutulaba oli n'ayingira omukaaga naye n'olowooza nti ava kukola naye ava wa mukyalo oli mulala singa omukyalo oyo yali ofiikyo omusajja oyo tiyalingidde ku mukaaga. Ekirala tufa nnyo kubanga abakyala abo betukwekakweka batera okugenda nga tetufulfiringa niidizi zaabwe bulungi kubanga twebba bwebbi ate ogenda okulaba nga ebyo byonna bireetebwa kuba nti tetuli banjulukufu sayidi zombiri si nyanjulukufu abaami tetuli banjulukufu kulwaki kubanga abakyala batuleetera okubeera nga tetubeera baki banjulukufu batukambuwalira nnyo abakyala batukambuwalira nnyo ate nga mu butuufu kyetukoze nze nkwatibwa nnyo ennaku okusanga omuntu gwe nnyambye ate nankuba nti muyambi omukyala yali badde asanyukira nnyo ishu eyo kubanga era igwe bawasa mukyala munne sinakindi naye oyo akambuwala bwali kati mbaga nti ayinza okuba nga bwali nga naye yennyini oyo akambuwala oba ye wakubiri asooka tamumanyi kakati ate ankambuwalira okufuna ow'okumeka owokusatu ate abakyala bajja bakimanyi nammwe mwenna soseya temukimanyi ti omukyala ajjanga nze mmange wakusatu kitange yawasa abakyala bana nze wakusatu naye yennyini nyina wakubiri oba wakusatu oba wakuna kati kitegeeza nga ishu agikola ki agimanyi okuva mu buza yennyini nga product yaki ya polygamy kitaawe babazaala abaana 20 mu bakazi 5 mu bakazi 4 mu bakazi bameka abamu baafa ne bazaawo. Kati embeera gye tulimu nti nze kyenjagala tutegeeremu kiri kimu nti buli sayidi ebeere genuine kuginnaayo abantu basobole okubeera ne peace
kubanga era nkubira omulanga abakyala omwami ebbanga lyamalanga akyekweka naawe togenda kufuna peace. Omukyala toyinza kufuna peace. Why? Kubanga era takuwa minds. Ajja kubeera naawe wano naye ng'ebirowoozo biri ku famire ye. Alina famire erimu abaana bana, tomukkiriza kutuukayo. Famire eyo nnene. Ojja n'obeera naye ng'alowooza nti kati olwale bwenfa abaana bali bagenda kukola bati. Gwe n'obeera happy nti omusajja mulina bw'ali naye nga is not with you. Bw'ali by body naye by brain takola ki? Taliiwo. Ebirowoozo biri eri mu famire ye. Kati mbeegayiridde tuyambagane, abaami tubeere genuine, amaka gaffe gabeere official, abantu bagategeere, n'oweka agategeere, kijja kutuyambako nnyo. Kakati abaami mwenna nze kambagambe nti abakyala njagala mbabuulire abaami bammwe ffenna tulina abakyala bwe batyo. Kati kambabuulire gwe oddayo eka mukyala wo mumaze okumugamba omwami aleke kulimbalimba nti alina gwe wekka. Waliyo omukyala omulala era gy'ali n'abaana gye bali. Okukakasa nti tebaliiyo ojja kumala kufa tubuuze nti abaana b'omugenzi baliwa nga tewali baana bajja olwo tumanye nti tebaliiyo. Naye as long nga mulamu abaana basobola okubeerayo. Era nze kati mbayambyeko abasajja mwenna muddeeka nga mumanyi nti abakyala mbagambye nti abakyala bwe batyo gye bali. Era abakyala bangi nnyo mubalaba mu mayumba beeyagala nga nebba timumanyi. Tekiri mukyala ajja kubeera nga talina musajja era gy'ali naye bba wa gundi yebba. Bba wa gundi yaani yebba. Kakati abaami temutya maze okubyogera. Era abakyala mu ekyo munsanyukiro nti Ssekkadde atubuulidde amaki abaana n'abakyala gye bali. Kakati tubeere mu peace okusinga bwe tunaabeera mu pieces. Abaami bafunye depression mu mbeera eno kubanga tayinza nakwogera n'abantu, tayinza kugendayo kubalaba. Baliwo baalisuubidde nti emmotoka bazikiriza okutambula era alina okudda before curfew. Kituleetedde endwadde. Onaafunamu ki bw'anaagenda after curfew n'asanga ng'omukyalo oli yatendewaliddwa yayingizizza omusajja omulala ewaka n'amuleetera obulwadde. Omwami n'agenda n'abujja eri era naawe n'abukuleetera. Abaswayiri balina olugero olugamba nti mutaka woose ukosa yote. Bw'oyagala byonna bikola ki? Bifa. Alibunagala omusajja yenna wallahi era ajja kufa yenna. Nze mbalaamira nga mbagamba nti peace abaami twangale. Era omukyala ng'oyagala kubeera genuine ate omusajja akutye akuwa ekitiibwa muge nti mwami nkimanyi nti abakyala gye bali n'abaana obaleeta nkoni balaba bannaabwe. Mu soft landing muge nti ankimanyi abaana okubaleeta nga ofudde kijja kutuleetera obuzibu. Bajja okugabana bino nga tetubamanyi. Abaana batandika okutemagana bali beebasika. Ate ogenda okulaba nga mu butuufu weeryaza amaanya. Kati omwami w'olaba nga akutya mukolere soft learning. Mukyala nze mwami nze ebya polygamy mbimanyi ndi musiraamu wekiri waffe bagundi obalaba tukolagana ne bagundi baganda baffe nga bwe tukuze njagala abaana baganda baabwe oba gye bali nabo baleete bakole ki bakule na bano bajja kuyambagana in future okusinga banajjanga bakulu leka kweka baana leka kundwaza mutima n'otuuka esaawa mukaaga tonnadda ndowooza nti oba bakusibye oba oli ku mulimu kumbe nga olina gye weekukumi bakuttire ne mu kazigo. Sajja omukulu abasajja tuswala sajja mukulu ali mu kazigo bamulaba ayingira eno olwaleero anti apangisa tusobola okubeeramu bw'ategeera ni wano baategeddewo alina okusengulaka.
ate tabeerawo na mu kusenguka afuna abantu basitula ebintu ne bagenda ewalala ne tusulawo tateekwa kusula ne tusulawo tateekwa kubanga embuzi zaffe zisulawo kubanga yeekweka bwekwesi alina kufuna wa boda yamutwala aseeko n'ebikofiira byatateekwa kwambala yeekweka naye nga wallahi omukazi gwekwekeramu wa halal oba kale ne mutuusa okubeera nga tugwa mu haramu kubanga tutya okuwasa okwaki okwa halal kati nga mutegedde nti olwedde tugenda kuwasa lwaki oyagala ndya ennyama evunze ng'ennamuwa eri nti kubanga gwoŋŋaanyi kati mbeegayiridde nze mbabuulire wallahi billahi tallahi abakyala mwenna bw'owulira ng'okola risaaki ya musajja mulimba gifuna okubanga balaakugamba nti nnyina ggwe wekka abeera akulimba kati nze nkuyambye okubuulira bajja kujja ate nga tojja kubagoba kati okuyamba bajje nga kitaabwe akyali mulamu abayunge kubaki ku bannaabwe ate era bajja kuwasa kati ekyo saagala tukigendemu nnyo tetuli mu topu ya poligami wabula mbagamba nti abayisiraamu mwenna n'abatali bayisiraamu abasajja mwenna mu amaka gabeere nga gamanyiddwa nti awo waagundi osobola n'okutumawo omuntu osobola n'okutuma kino era kati bangi nnyo amaka gaategeerekesa olwa covid nga yawadde owa booda alayeeko ebintu n'abitwala eri walala ng'ate oluusi yawadde edda omulala abitutteyo agenda okulaba nga batutte bya mirundi ebiri omukazi ng'amanya bino bibadde birina gye biraga newa booda wano wakola ki wano wamanyi wasinga okumanya eriyo omwami yali yeekweka bw'ati kati luba lumu ng'eri agenda alyayo kyamisana saawa za kyamisana lwagenda oli omukyalo omulala n'asaala n'alya ekyemisana n'abeera ne mukyalawo n'akomawo ku mulimu hati luba lumu asindika ebintu amanyi gy'agenda okugenda omwami abitwala ene walala owa booda akati tayimu y'okulya etuuka ava ku mulimu agenda eri atuuka asanga bali banyize kiki tiwaweereza nti tiwannaba kujja bintu owa booda nti wa ebintu babituttewa nti ebintu nebitutteeka amugaba ngambye ebintu babireese babituttewa nti kyava amanya nti waliyo omukazi omulala kubanga bintu kati nagana nti abadde baŋŋambye embitwala eri walala kakati ebiseera ebisinga nti bw'owulira ng'oyagala kubeera genuine ku balo okubanga oyagala mukolagane bulungi asigale ng'akuwa ekitiibwa mukolere soft landing kubanga abasajja tukaluubirirwa kugamba nti ngenda kuwasa kakati gwe mukolere soft landing mwami nkimanyi omukyala gy'ali saagala onnimberimbe saagala otambule ekiro at least sulayo nkwagala ng'oli mulamu okusinga bubonajja nga bakuteeza ekiro bakukubye bakoze batya kubanga ova wa mukyala muki mulala era atamulina oyo akyaliko akamogo either ka byansimbi oba ka mubiri ate ssuubira nti balaali omukwabo kakati baganda bange ekyo kyenjagadde okubategeeza nti covid atuleetedde okuba nti mubutuufu twagala tetwagala twetaaga okubeera nga abaami bakola ki bategeerekeka gye balaze ne gye bavudde baleme kugenda mu buki mu bubba ekirala kyenjagala okwongerako ku ishu ya covid mbeegayiridde bayisiraamu bannange n'abatali bayisiraamu musooke mulinde okukikiganya bizinensi zammwe abasajja bangi abakyala bangi batandise okwagala okukikiganya bizinensi nga balaba nti tezigenze bulungi n'ekindi nga balaba tezisobodde kubakateringa during covid bangi balaba nti either babadde tebakola obadde boonoonyi naye mbeegayiridde nabagamba nti this issue ebadde nnene nnyo teri sector etabadde affected sooka olinde okukikiganya bizinensi okulowooza nti kankyuse kanzire eno kubanga volt zibadde nki za waggulu nnyo kati mujja kwagala okukyusa bizinensi mujja kwagala okukyusa emirimu ate oluusi nga guno gwe gubadde omulungi naye ng'obadde tokimanyi before you change the business sooka weetunule mu ggwe wennyini
nze nkijja kunze kennyini. Nze natuuse nenkola research kunze. Nimmanya nti waliwo ebbanga lyemmala. Nemmala oluusi mwezi mulamba. Ng'essaawa 6 sizikola. Naye ng'ate mbala nti nkola ki? Nze nyina be nagambye nti after COVID sigenda kuddayo kuvuga motoka kujja kuŋŋamba wano ngenda wali kumpi. Sigenda kuddayo. Reason being nti nja ninvuga emmotoka nga ŋŋenda ku farm nintwala 4 hours. Nintandika ssaawa 9, 10, 11, 12 nentuuka ku farm. 4 hours. Era nga ŋŋenda kutinga also 4 hours mukola ki? Mukudda. 8 hours nzimala nkola mulimu gwa driver. Kati ate ndowooza nti nkola nnyo. Kumbe nvuga motoka. Omulimu ogutanyingiriza nze. Senga nteekako driver nimusasula oba kakadde oba mitwalo 5 oba mitwalo mmeka 8 hours zimmala okuba nga ndowooza nga nsaliramu mbeera kasazo either obanga ze ŋŋenda okuwumuliramu oba okukola si kuba simu kubanga am driving. Buli agikuba am driving nenjizaawo. Sisobola kukola kintu kyonna, sisobola kulowooza nga nvuga mmotoka kubanga nja kukola accident. Obwongo bwonna nimbwajjamu bwonna nimbusa ku steering. Ninkikolera okumala omwezi. Nendowooza nti nkoze omwezi mulamba. Naye nga 8 hours ennungi sizikoze eki. Mbadde sizikola buli lunaku. Olwo biseera byobeera nga weetaaga nnyo genda mu faamu. Biseera bya kusimba, biseera byaki, biseera weetaagisa nnyo mu faamu. Ng'ojja kumala omwezi mulamba kumpi lunaku ogendayo. Lw'otagenze erwo lwa weekend. Kati ogenda okulaba nindaba n'ekyobujega nga nagenza okutunuulira nga mu things to do buli lwe ŋŋenda mu faamu teweebera kintu. Kubanga abasiina kye ŋŋenda kukola kirala. Sigenda kukubira gundi simu mwetaaga, sigenda kukola any directive yonna. Obwongo am driving, after driving n'otuuka eri ssaawa emu n'okola ziba ziwera ssaawa emu ez'olweggulo n'oga nti let me go back. N'otuula ku mmotoka n'otuuka edo ssaawa 4:5 lwa jjaamu 6. Ennya ezaakututte n'ezeesambye yennya tokola. Kati ekyo nze nakizudde. Kati sijja kugamba mirimu gyange tegimpa kubanga ngenza okulaba nga mbadde njirya z'amaanya 6 oba 8 hours. Kati naawe oyinza okwekanga nga waliwo ky'obadde okola ng'olaba okola naye nga sisuubira nti obadde okola. Nze bwe ŋŋenda okulaba the benefits zenfuna nga nvuga mba ntaasa ssente mmeka ze naalifunye senga nzira ku simu gundi kola kino mba nyingiza ssente mmeka per month. Teziyinza kwenkana ne ze ŋŋenda kuwaani driver. Kati ekitegeeza emirimu olwako embeera eno tugenda tuzuula nti wano nfiirwa. Wangi waliwo obadde otuuka nga kati ogenda okulaba kamera wano wabadde wamenyera bwereere. Bwe nteekayo kamera ninkozesa ssente bwe ziti tayimu egenda kutuuka nga nsobola okuba nga nkola ki nga nkozesa kamera nga sigenze. Kakati yeyo embeera gye njagala amagambe nti before nga tetunnaba kutunuulira mirimu nti giba tegitukolera bulungi tusooke tutunule mu nkola. Tusooke tutunule mu nkola. You never know, oyinza okuba nga enkola yo yeebaddemu obuzibu. Kati gojja n'otunuulira tunoonoka abantu essente ze baadde bayiwa buli weekend oli agenda kuyiwa ssente. Ogenda okwekanga nga essente z'abadde asuubira zayiwa buli weekend ze zaali mazisizaako ne covid ono. Kati ogenda okulaba nga butuufu omulimu essente zo gwe wabadde zikukola ki guzikuwa naye wagenda nga wayiwa nki wayiwanga njiwe. Kati njagala mutunuulire nti buli omu atunulemu nti bingi nnyo bye twabadde tukola naye nga tubikola upside down olw'embeera olw'ebintu ebirala. Kati saagala mukikiiganye business nti business eno temuli wano ne covid n'abadde sobola kukola nga gundi akola. Kati ate gwe gwolaba akola mu covid ate without covid ayinza okuba nga takola nga business. Ati mwegendereze
mwegendereze. Togamba nti omusimi w'entaana afuna sente nnyingi nnyo kubanga asimye entaana nga wakaluba ng'ate bambi mwezi asima entaana emu. Kati oyinza okusanga nga gobadde olaba akolera mu covid abadde nga bw'olaba wa ntaana nti ku lw'entaana lwakola kunoga omusajja ono akozesa eno nnyingi entaana simidde essaawa 2 alidde emitwalo 8 naye nga bambi agenda kusima entaana emu omwezi. Kati n'emirimu mingi nnyo tugenda girimbirira naye ng'oluusi nkwata yaffe embi ey'ebiki. Kati nze okukikiiganya emirimu njagala mugitunulemu nga obwongo bumaze okudda. Kati bantu bangi nnyo balina strategic nnyingi nnyo ez'okukyusa naye bagenda kukyusa nga basinziira ku busungu bwe bakola ki bwe balina bakyuse nga si be bakyusa. Mr. Busungu yakola ki yakyusa bagenda goba abakozi ono takola kagenda okulaba nga ate bambi oluusi senkivuddemu akizeemu ng'omuwula awasa enki ng'omuwula awasa omugumba. Kati mwegendereze nnyo okukikiiganya bizinensi musooke mulinde mukkalire okyuse nga gwe okyusa ng'omanyi n'okufuna ideas mu banno naye tokyusa lwa busungu no bwa covid oyinza okwekanga nga oggyeewo enkomano zaawe kiki ekisogasoga. Kati mbeegayiridde nnyo buli omu arealizinga omulimu gwo alabe wabadde akolera mess before changing. Oyinza okusanga mess ye eyabadde embi nga ye yateekinga mistakes so si kuba nti mulimu tegusobola kukola ki kumuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.